omuntu yenna akolerera okukakanya Buganda eri muti waggulu bweti okugisikayo ekkenawo olina okubanguka. So n'olwekyo alowooza ekyo kyonna nti kyakola ate okubanga alina ekizibu. Bwe mba ndi waggulu bwe nti wera kunzisa wansi olina kusooka kulinnya ddala naawe erikka nange ne ndyoka nzika. Ekizibu ekibeerawo nti bwengwa nnyinza okukugwira n'otavaawo. Emmwanyi si za ministry, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye z'abalimi, z'abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo, n'abaguzi abalimi, ebigimusa n'ebirala, bonna ba stakeholder. N'olwekyo nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ng'etteeka lifuuse kalibattanya, omuntu amanyi eby'ensonga atta ebigere n'alijja mu ddeebo. Ekirungi nti amateeka gafuga paalamenti gakkiriza nannyini bbago naye bwe liba liri ku ndeboolebo ya kuyisibwa okulizza emabega. Naye tukyalinayo emitendera ebiri mu tteeka lino lyala kuwa amagezi abisa gy'ekikulu etteeka liggira liwummuddeko. Kiwe bannannyini mmwanyi be njogeddeko waggulu omukisa okw'ebirowoozo byabwe. Ekyokugamba obugambi nti ekitongole kikaliira tekiira mugaso, ndowooza ensonga temala.